omuwala anoonya Wuuno ampereza ebifaananyi bye omuwala anoonya so omusajja ali eyo nga toli muyaaye toli mufere omuwala Wuuno anoonya muwala mutoolo ampereza ebifaananyi bye y'ono very beautiful omulaba akabina kwe kali alina okugulu kulungi feesi ye yeeyo omuwala anyirira Wuuno ali Uganda anoonya muwala mutoolo alina okugulu ekisinziro kiikyo okiraba wano yeno feesi ye omulabira ddala omuwala nti mulungi alina emyaka 23 anoonya omusajja ali serious tulabe wano tusooke tumukubire essimu wano aweereza ekifaananyi ekirala Wuuno wano akulaga nti mulambalamba omulaba omuwala Wuuno mulambalamba akulaga okugulu kulungi alinamu ku sitayiro era omulaba muwala si mubi muwala mulungi kamukubire essimu omuwala tulabe ddala atubuulire ddala tulabe omuwala ono nga twogera naye Hello. Hello. Mukwano Yes, Richie. Yegwanoonya ye? Yes, Sebo. Wampereza voice note kati. Bambi stands. Yes. Yeah, nakueleza voice note last Sunday, but you didn't reply, and I tried today. Don't worry. Sunday is for singles. Abanoonya. You are very lucky that ofunye nsobodde okukwata n'empuliriza ne voice notes zo lunaku lw'abanoonya oli ku page ntuufu. Kati wagambye olina emyaka emeka? Nina emyaka 23. Okola mulimu ki? Nkola mu tawuni, nkola mu dduuka. Mu kibuga. Mu kibuga ki? Gundi Kampala. Wagambye oli muwala mutoolo? Ndi mutoolo. Simanyi bulungi Luganda. Mbuzaamuko mu lutoolo mpulire. Osibire ota Richie. Nsibire kulungi. Empaako yawe. Ninyamoti. Eyanga kikitamoti. Engeri gy'oli omutoolo ate njagala nnyo abatoolo kanfunire omusajja kati mu biseera by'ebedde osinga kunyumirwa ki akeeki? Namoti nsinga kunyumirwa I like dancing. Ekirooto kyange kyali at least to be a model or a dancer, but I think kyagaana so nyumirwa nnyo okufumba, to hang out with my friends and do like emirimu gy'awaka when I'm free, like on Sundays, because on Sundays I don't work. Kati wakoma mu kilasi ki? Nakoma mu S4 nenge nefunako course ku YMCA Wandege gye mbadde nsomera. Kati wali wagala kubeera model eh? Yeah. Tofaayo ekirooto kyo kikyasobola okutuukirira. You are still young, you are beautiful. Ye gwali mu bifaananyi ddala you are the one. Bino ebifaananyi. Yeah, I'm the one. Yeah, I'm the one. Even if you can video call, I'm the one. Of course, that's what I was waiting for. Let me video call you so that this guy can see then that you are the one. Okay, Richie. I'm so excited. Yeah, don't worry. You're gonna meet your perfect match. Now. Okay, let me see. Wow. You are so beautiful. I'm very excited. I'm so excited. Olabikira ddala nno nga mu bifaananyi byo. Olimba. To give me this chance. The guy who is gonna get you is so lucky. The guy who is gonna get you is so lucky. Kati osinga kalwagala ofuna omusajja nga afaanana atya? Hello? Is it just a serious relationship? Because I tried
Well, it doesn't work out. That's it. So okay, oyagala guy ngali serious nga bolaba kubanza ebiseera ebisinga ntera okubeera serious. Kati osobola okuteekawo kamera n'oyimiriramuuko n'okyukamuuko. Osobola okunyamba n'oteeka wali eri kamera n'oyimukamuuko n'oyimirira ne tusobola okuba nga tulaba engeri oteeka wali eri kamera wali emabbali oyimiriremuuko tulabe nga ddala oyimiridde. Okyukemuuko. Put the camera somewhere ebeere ngeri eteredde then okyukemuuko. Funa kamera yes. Ebuzibu network oba kanzire mundoza nkukubire network osanga ejja kubanga eteredde. Kanzire mu nkukubire tulabe wano. Kanzire mukubire wano tusobole okubanga tufuna omukyalo ono bulungi. Tusobole okubanga tumufuna mu bulungi tulabe. Network erabika naye omuwala mulungi nnyo. She looks so beautiful. She's beautiful. Ndabira ddala omuwala ono agenda omuntu okumufuna. Penge va ku muwala ono. She needs a serious man. Yes. Wow. Oyinayo ku ngoye endala ezitali mpanvu osobola okwambala ku mpale. Osobola okugenda n'okyusa n'oyambala empale empanvu ne tulaba nga toyambadde kiteeteeyi kinene ekyo. Muwala mulungi. 5 minutes. Yes, yeah, 5 minutes then I call. Yes, 5 minutes genda oyambale empale empanvu oyambale ne katopu then olyoka okomewo. No problem, 5 minutes is okay. Right now. Okay dear. Omuwala asobole okuba munange ebiteeteeyi ebyo obimanyi. Omuntu ayeyambaza ekiteeteeyi oluusi sigamba bonna naye omuntu ayinza okwambala ekiteeteeyi ne kibanga ekiteeteeyi. Kati twagala tulabe ddala abasajja abanoonya bamanye omukazi kigwe bafunye. Very beautiful, young, she's 23 years old, natural, organic, taliimu kizigo, taliimu kintu kyonna kiri awo kwegamba muwala mutoolo. She's organic, like you see. What you see is what you get. Wano ku real life oba onoonya, what you see is what you get. Si bintu ate byakukola kinti ate what you see is what you get. So agenda kukyusaamuko ngene akomewo nga time jukira abadde tumusanze mu relax. It's a Sunday abadde akirinze okiraba naye agenda kumala akomewo nga deni amaze okukyusa deni tumale tumikire. So omusajja ng'oli serious okitegeera. Waliwo n'agambye Bambi she's so happy. Yes, of course she's so happy. She's beautiful, you know. Yeah, she's confident and beautiful. Oli watu wagambye kati waliwo ayise Katonda. My Lord, I wonder what you going to wonder. She's 30 alimba. Sia omuwala omutala alinza okulimba. She's not a muyaayi. Unakomyewo. Hello. Yes. Yes. Oh, this is really nice. Wow. Panange. This is real, you know. Kati temulina filters. Nice. Kati kanziremu kati nkukubire ku audio then osobole okutunnyonnyola. Yeah, because now I can see everything is like the way I see.
Yes, everything is really nice. I'm really impressed. Nyanzi nango omutegesi ate yo nange ndi single neero akubeera bajja kugamba era Richie mbonze program ejja kuba efudde naye nange kennyini mbadde ndaba nga kwegamba kyendaba si kibi. Thank you. Kati kanziremu kukubire kati ku audio. Let me call you on audio. Nange omanyi nange nkemebwa program wadde nzagikola maama program y'abanoonya ne nange siina mukazi muwala wuuno mutoola era bagenda kunjogerera abantu yakola programu nga naye kennyini yeenoonyeza. Of course nange omuwala nange mwagatti maama gwe wobagge nfeeko maama nange mweyagaliza gwe wobagge nga gwe okola programu ng'eyo omuwala wuuno azze omwana muto myaka 23. Dear. Thank you very much, Richie. I'm happy. You look so nice. Seriously? Stop flattering me. No, what are you like? I'm also I've got good goosebumps, you know. I know. Thank you. I know this is not this is unusual, but kankubulira amazima. Nange mpulira nange kennyini nkwagadde wadde program nzazikola abantu abanoonye naye mpulira nange I've liked you. Thank you. Saagalangako mukazi wano abakazi bajja ne banoonya wano buli nagira ki but there is a way I've felt today. Yes, nina engeri gyenabadde mpuliramu kuva ku makya bwe nazuukusaawo emabega kaawo. There's a way I felt like something special is coming. Katate I didn't take it serious at the first time. Saso sekutwala serious. Ne simanyi oba nze nkufaananidde ntya, nze nkufaananira ntya baby. Richie, you're a very good guy. Seriously, you have helped many people. You're a very good guy. I want a serious relationship. You know. Let me be honest. Sagala kweka. Let me be honest. We can try. Me and you, we can try. Sina jengenda kuwa gasa jagalala. Tell me that you're serious. I am serious. I'm talking to you right now. I'm in front of everybody. I'm telling the whole world that I'm also interested. I'm interested in you and I want to try. Oh, I'm ready to change. If you don't like something about me, I'm ready to change. And I'm ready to give this a try. You know, you are also beautiful. You talk really nice. You know, ebintu byenkulabyemu kwegamba nga ndabira ddala nze naawe tusobola okuba ne tutandika life empya. Richie, are you for real? Have you ever had me nga nyina omuntu yenna? I've never flirted with anybody, or I've never tried to okwogereza omuntu ku Facebook oba kuki. Program eno ngikoledde ebbanga kati myaka 2 nga nkola program eno y'abanoonya. Since it's now 3 years. I've never met someone who's like beautiful like you. Thank you very much, man. Seriously, I really don't think. I think over you are flattering me. I think over you're joking because you're a good joker, I know. Munangi, that's what people think. They always think I'm always playing, you know, I'm always joking. But I'm serious. Kati obera wakati obera wa. Gaba, and I stay with my sister. You stay with your sister, eh? Yeah. Okay, kati mupangisa. Yeah, tupangisa.
Okay, musasula sente nga mmeka? Sasula emitwalo 2 omwezi. Naleeta 10 nange nendeetayo 10. Baby awo ngenda kubajjawo mbafunira apartment. Ndi serious. Ngenda kubajjawo sisobola kukkiriza mukazi wange gwe njagala asule mu nnyumba y'emitwalo 2. You and your sister wali awo? Ye wali. Mumpe mubuuzeeko abuze ku boyfriend. Okay. Okay. Sister wange mubuuzeeko baby wange tasobola kusula mu nnyumba y'emitwalo 2. Bulungi bwonko. Hello. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. My name is Richie, and I really like your Yes, okay, you like my sister? Yes, me and your sister, we just met, but we really like each other, and I'm serious. Yeah. Sikibi. Nera kale ye oluganda lwe lumutawaanya. Enga yesi mu bikuba tubeera ffenna. Ate mufuga. Kati, okay. Tewali buzibu kati. I just wanted to talk to you. Then then okay, it's okay. Then I'll speak to you later. Kanzemu njogere ne sister wo. Just wanted to to say hello. Okay, kale sebo. Kale kamukowe. Naye kati sobire munange spiritually serious. Kuba naye si omuntu abuukabuuka. This serious sister wo mwagadde. She looks nice and she yayogera bulungi, and that's what I was looking for in a woman. Njagala omuntu ng'ayogera bulungi and she's open, you know. Okay. Naina ebikazikazi ebinyo bimanyi ebyayi ebisege naye munange tebyampisa bulungi. Byankuula nga binjagalako ssente nga binjagalako ngatto zange nga kwegamba they didn't love me at all. Byali binkozesa ebiwala, so I've always been reserved nga nnoonya omuntu anjagala nga bwendi. Yes, sir. Yeah, so me and your sister, we're gonna make this like we're gonna try and see that kintu kibeererawo ddala. Nsanyusa okulaba nange I wish you the best. Thank you so much. Era oli ku muntu mutuufu sigamba mbu twesoma kuba tuli naffe bantu ba ddiini ate tetumanyi kulimba okitegedde. Saagalira ddala balimba olyo era bali abawala benayawukana nabo baali balimba. I hate liars. Abawala ne banimba nga buli kimu balimba batambulira mu bulimba. I didn't like that. Kale kamukuddize. Hello? Baby bannange sister wo ng'ayogera bulungi. Serious? Nobody seen me. Kati oli okulala. Wanje? Omaze okulya? Saawa zintugenda saa 12. Alidde lunch. Walidde ki baby? Nalidde ennyama n'amatooke n'omuceere. That's nice. Kasooke nkuzeeko ne ku video maama nziremu nkulabiko maama. Maama olabika bulungi mba nnina okuddamu ne nkulabako. Nsooke ndabe ku baby wange maama. Kati naye nga ddala oli serious tugenda kuba fembi. Wow. What a beauty. I'm serious. The simani boy, are you serious? Kati goluza nze nyiza okwogera bwe nti nga neeyogeza nzeka. I'm serious. I can't believe this. I can't believe this. Don't look further. Toddamu kunoonya. You have met the right guy.
nkimanyi waliwo agavubuka era obudde gampeereza message wano nti gakwagala send me her contact naye sigenda gaweereza simu yo. Please, if I'm dreaming, it's not about me dreaming, like Bambi. If necessary, me tell me, say. Gwe nonze mu bangi, gwe nonze mu bangi, gwe nonze. Oyagala nkukolera ki nkulage mu ndi serious? What do you want me to do? If you don't believe me, what do you want me to do? Nkulage nti munange, I'm serious. Literally live, no. Sagala gasajja gakukwana. Of course nyina okubeera live buli omu akimanyi nti egwe wange abantu balemerekera okunsumbuwa n'abadde bampeereza weereza bimessage banneesonyiwe. Nze bannange munneesonyiwe munveeko nfunye omukazi sikyayagala temuddamu n'abadde bampeereza message sigenda kubaddamu munneesonyiwe nfunye omukazi ali organic bulijjo gwe nnoonya. She's young, she's beautiful. Wama baby kati olina passport? Do you have a passport? No, I don't have. Ate ndagamuntu. Njina. Kati oba olina ndagamuntu kati ku lwokusatu nina connections, nina abakyali bange abakola wali eri ku internal affairs, ngenda bakubira essimu ogendeyo ku lwokusatu then bakugobere ku passport. Easter njagala tugirye naawe. Seriously? Yes. For sure. Tofukamira baby. No, baby tofukamira, please. It's okay. Obuntu butono baby. Tofukamira, please. Ebyombo mala. Ebintu bitono nnyo byengenda okukolera ekyate kitono nnyo kubanga ku lwokusatu nnina okubira bakyali bange baafande bamanyi abakolawo mu internal affairs. Ebintu butono baby, don't cry tears of joy. No, don't. Ebintu butono baby kube ngenda okukolera ate ekya passport kitono nnyo ogenda tambulira mu business class. Olina okujja wano Black Dutch, olina okufuuka naawe Black Dutch. Ngenda kuwasa. Baby kanziremu kukubire sikuwulira bulungi kankukubire ku audio. Kankukubire ku audio baby. Asanyuse nnyo. Bintu bitono nnyo bijinditi mukazi wange muleete tubeere naye wano e Bulaaya. Tambulire ku business class ntambulinga ne mukazi wange. Sinagenda kudda wano bana nanoonya dda omukazi mufunye. Ale program njitandika nga asaaga. Maama gifunyemu omukazi bannange. Kimpona obuwulu. Bantu babadde banjogerera. Nature Inc. nkutumiddeko ogamba otya Nature agambye ebikimpagira. Maama mponya obuwulu nze. Baby. Yes. Ngenda okukola enkya ngina kubeera soba bulungi nga nina obudde nkubire mikwano gyange ku internal affairs otwaleyo ndagamuntu then bakugobere ku passport. Easter tugenda girya naawe. Richie. Ojirira wa? Of course wano Netherlands mbeera mu Amsterdam baby. Nichonkaya bandi, tonkaya. I'm serious. No, I'm serious. I'm really serious. But I can't really believe this. Munange, good things come like that, you know. Oba tokisuubira ekintu ne kijja. Kale nze nkwagala. First of all, you are beautiful. Kati ddala you are beautiful. Oli mukazi olabika oli mukazi mugezi nnyo because the way you talk, ate olina empisa, ate oli mutoolo, ate njagala nnyo abakazi abatoolo. I always wanted to be with the mutolo. I don't know how to thank you.
seriously. I'm so happy. I cannot. Seriously. I'm so happy. Deep inside me, I'm so happy. Seriously, Richie, if this is real, God bless you for me. I don't know how to thank you. I don't know how to appreciate. I don't know what to do. Seriously, it's like I'm dreaming. Maybe this is not a dream. It's real. It's almost 4:30 here in Amsterdam, and it's almost like it's like 6:30 in your country, Uganda. Eh? Yeah. Tofayo baby. Ndaga muntu yogirina awo njirabeko. Sijirinawo kati. Eriwa. Nali nagireka 40. Kubira omuntu nali nagireka 40. Kubira omuntu bagiteke ku basi bagireeta at least enkya obeere nga ogirina. Tosobola kubira ne bagiteeka ku basi. They can do that. Nikuba ogyetaaga. Oli omusajja connection gyenina ku internal affairs aba ayagala omulagendaga muntu akakasi kuba alinza okulooza oli munyarwanda mulimba ate tebakyagala nnyo kukola bintu ebyo okitegeera kati aba yeetaaga muntu kati bwe okusindikawo nga tolina ndagamuntu alinza okulooza oli munyarwanda ate ne bakusumbuwa okufuna passport, you know? Okay. Kati like onywa nywamu. Onywa ki baby? Nyota multi. Nze njagala nnyo Tascalite ate. Oyagala multi gwe? Nze ntera nnyo kunywa multi. Kati mama wo gyali ne taata wo? Sina daddy, nina mami yeka. Like is she welcoming? Is your mom welcoming? Ozananjagala? Nange oli omukazi talina gw'atayagala cause he wish us the best. We need to go to Fort Portal, and if you have been following me, you know I've always wanted to go to Fort. Bangamba, it's very beautiful. I want to see the mountains, so many mountains of the moon, you know. I always wanted to go to Fort Portal. Seriously, you are highly welcome. When we have a dance room, where is it? Asingina kuweza transport igenda 40. You call somebody if you want data. If you oyagala data, don't worry, I can send you data even right now. No, okay. If you want airtime, if you want anything, like you need anything, nkubira munange mba nsobola okuyambako ngera omuntu ayagala munne nenkuterayo ka world limit nobeera nga you are happy. I don't want you to stress. Oyina abakubanja? Thank you. Oyina abakubanja baby? Sina bamanja naye omwezi guli kumpi kugwa ogw'ennyumba. That's all. Njagala ompeereze message nga 28. Kuba kati gw'ojjukira ogenda kuvaayo sister wo njagala ati tuleke tumusasulidde emyezi ati nga 6. Ati emyezi nga 6. Oba I thought that I could obamba kwegamba batuuse mukwegamba ateeke mu apartment naye engeri gy'ogenda okuvaayo obeere nange sister wati kamusasulidde emyezi nga 6 at least. But is it true? One night, it's always like I'm dreaming. If I'm dreaming, Bambi munyambe nsuneko. Nze walondabeko nga nsaaga n'omuntu. No. Yes. Walondabeko nga nina gwe njogereza nenjogera ebintu ne sitabituukiriza. No.
sister waba tayagala kubeera awo, she can tell me, then we can find another place. If waba tayagala kubeera awo, soko omumpe, soko mubuuze. So okay, hello sis wanji sebo kyembadde mbuuza, okyayagala okubeera awo oba oyagala kusenguka edde ewala? twagala tukyuseemu tuddeko ewalala. Kati obadde oyagala kubeeraga mu kifo ky'e Kampala awo? Era mu Bbonga. Mubeera just babiri? Mu Bbonga babuze. Tubeera babiri ffekka. Mubeera babiri. Mweka just mweka, temulinayo muntu mulala? Tetulina. Olw'obutabeera board, onoosobola okubeera e Netherlands? Osobola okubeera e Netherlands? Esobolera ddala ssebo. Kati lwaki mbambali nkulekayo ate muno oyinza okumumisinga ne mugira ddala eno n'obeera eno kiriwo ekiti kubanga nze ndi mu kugoba ku bya green card ogenda wangi naye kyali osobola okumutwala ebyengo ebinaba bigaanye nga ndyoka nzija eyo kubanga nze ndi mu kugoba ku bya green card. Kati gwe nkuleka osooka ogobe ku biibyo. Nze ndeka nsooke ngobye ku byange ono ye omutwale. Tewali buzibu munaye, mbadde nsazeewo oleme nawe kubeera boodi ate ogambe munno namukuggyako. Ate saagala naye abeera awo. At least I've tried, you know. Nkitegeera. Munzirize bebi wange njogere naye munnange. Bebi muntu mulungi kale lwakubanga era yabadde abeera nnyo eri mu kyalo. Oluganda lwe lumutawana naye muntu mulungi, expect the best. Era oluganda lwe si lubi nnyo, si lwe tusinga kuba era eno alina okuyiga Oludaaki. Jukira kati nze ndi Mudaaki. Alina okubeera nga ate n'oluzungu lwe lulabika lulungi nnyo. Era Oluganda webale kumwagala byo twatandika okufollowinga dda nga tukufollowinga nga tulinda Friday toseko fake Friday nga tukufollowinga. Mwafa awo yalina emyaka emeka? Teyali nga 18? Yalinawo 18 nga nze nno nze alina n'essimu nga tubanyumira mu biseera bya gundi ono babiri Layira Mimi Senga Asude kale nali nze asinga obba followinga nga naye muyita ne tudda ku ssimu naye ng'obudde butukola tulina okukola Wuuno. Sister Wuuno mwakadde. Baby. Hello? Baby, ekitegeeza bulijjo ndaba. Why? Bulijjo ky'ogamba ondaba. Okay. Yeah, kulaba just on Sunday nga nafunye number yo like Facebook nengamba ka message sanga nambe nabeera omukulana. Kati baby lwaki tewangamba nti onjagala? Nani polooza munange sometimes like omuntu olooza you are not someone's like that, so but sometimes we need to try, you know. We need to try, you know. Kati olaba mbadde ngenda okufunira ogusajja ogubi. Agasajja agamu gatemu, agasajja gabbi gali ene Bulaaya, agamu gaavu tegalina kyegalina. Okiraba agasajja agamu gali awo ebisajja ate ebisajja ebisinga Bulaaya ebisinga biri awo birina embeera. Olaba mbadde ngenda okusula mu gasajja agali awo nga kubonyeebonye. Nange I wanted a serious man. I want to settle. Sagala bya kubuka. Sagala bya wanone wali, no. I don't like that. I want you to be honest. Yeah. Baby, wazaala ko? No.
Kitegeza tolina mwana. Yeah. Baby nze kankubulye nze naye omwana omwera bamuyita Noah. She's gonna agenda kubeera 10 years ndoza omumanyi muwala wange. Yes, yo yaliko. That's my daughter. Era kati right now oli stepmother we. Era muwala wange Bambi mwagale. She's so nice. She's beautiful like you. Era yambuza daddy, do you have a girlfriend? Nemugamba sirina. But era gwe naba njogera naye encha nja kumugamba nti I met someone. Oh my God. Seriously. Of course, I always I've always wanted okufuna omukazi ngali organic like you. Nsobola okuzaala omwana nga ddala naye mufirika nga waddala mufirika because I always wanted to meet a very beautiful woman like you. Then nfune no tuzaale omwana nga omwana nga ddala ali African. Baby mbadde mwenzi nga sinnakufuna. Mbadde nzinaazina nnyo nzina eno n'eri but bwe naabeera naawe of course ngenda kubeera naawe ndowooza if you are serious. Sigenda kuddamu kuzinaazina. I'm very serious. Are you for real? Like seriously, today when you ticket my messages, messages ngezo kulanga nawo si owandiika nensanyuka. Sitera nze kuddamu bantu. Era nange neewuuza like esente on Sunday ngamba oba kankireke we'll try another Sunday because Sunday wembeera free. Weekly days makola munange. Okimanyi abakazi bangi bampeereza message sitera kubaddamu mbisoma. Richie, we love you. Richie, you are so handsome. Richie, gwasinga baby Ferrari. Munange nga I don't reply them. Oh God. I don't reply them. Era kasoke nokulabe nako mama baby wange. I cannot believe it that I've finally met omukazi when nali nonya. Baby soko tekeko gundi byawo jikirize nze munkulabeko mulungi wange. Oh my God. Oyina kukokunya tuma omwana awo bakuleetere soda onywemu oba katasika malt. Baby. No money. Ngenda kuweereza sente kati weereza mobile money giweereze n'erinnya lyayo kati nkuweereze sente kati otume omwana agenda aleete tasika malt wali eri bakugulireyo ku rate. Weereza mobile money right now. Baby wange alina okunywamu ne sister. Sister wanywa ki? Ya sister munzirize. Mukazi wange abeerawo ng'ennyota emuluma nga ate nze bwennywa. Mukwano naba kiguno. Maama nziti. Kozi baleete ku rate ya tasika malt. Kanzimu mukobere baby wange. Awulize number one. Twalina world limit. Mukazi wange abeerawo nga talina kyanya. Ziri kubali abakazi. Kumbe bali. Beenoonyeza byabo. Hello. Baby, where is the number of mobile money nga kuliko na? Eno yennyini eriko ku mobile money. Eno yennyini. Ya MTN ya gundi ya Airtel. MTN. Kati weereza amanya togogera amanya gaweereze togogera. Gaweereze. Okay. Ya agali kugera kakati. Okay. Take a question. Okay, dear. Thank you. Kanga weereze. Sister wanywa ki?
Yeah, anywa Guinness. Anywa Guinness. Kati tugenda kugula kuleti mukuba sagala tobere. Kati sistawo katugule kuleti bagambe batekemu half Guinness, half test come out. Okay. Okay, thank you. No send amanya ugawiriza amanya kuwiriza send Ngenda kanga ogule kati omuvubuka ogenda muyitaawo omugambe batekemu half Guinness afune good then ngenda kuweza ne sente kuba sagala ate onywe bunywi nga ate tewaliwo nkoko like sister wange by then nali sina national ID ya registering galimu erimu agamanya agensindisa amanya kagano ngalabye ogambye okamanya ngalabye thank you sagala kuonoona ngenda soka nkuweereza €15 sagala kuonoona sagala olowooza mbungulirira omukwano no it's not like that ngenda soka nkuweereza €15 ozitetenkanye thank you zino ngenda kuweereza manyi thank you dear cash pickup mobile money transfer lindako sente zino njagala ozikwate bulungi lindako select ogambye namba yaki ya MTN yaki MTN MTN okay Linda kokatono kiza kukuweza na baby wange sente oguleko ne gundi kubanga tugenda kunyumya olina n'ogulako ddala ku sente zino okay okay ate baby sagala oddemu kwogera n'abasajja balala okay sigenda kuddamu waliwo abadde bakwana no like they're ekintu serious sina in simple terms baby nga sinaweereza sente zino weesonyiwa abasajja njagala ompromising okay nga sinanyiga sente yeah I promise you that because that's why I came into your inbox saagala mala okuweereza sente zange saagala kunkuula baby are you serious oli serious nga sinanyiga kana akapeesa ka sente I'm serious manyi baby bw'ononkuula sibyagala ebintu ddala onjagala nga sinaweereza sente zino sibikola ebyo I'm not that type kati ddala bbi ogenda kumugula yeah ngenda mugula we will even video chat when I'm taking kati sente zino zengenda okuweereza ogenda zirya naani ne sister wange kale kati kampeereze baby promise me that promise me that you are never you're not going to hurt me okay like let's just video chat I promise you kati kampeereze kale zino nziweereza kati zino zenkuwadde wano wenzijje zino sente zenkuwa waliwo enendala saagala olowooze nti njagala saagala just kwonoona kusooka kola ki sikugulirira okay
kati sente sister wo wayawo esimu agirina Yeah, Wali. Okay, bangambye ndage wano gundi sente zizino zijja ziri mu kkubo. Thank you. And then, yeah, thank you very much. I don't know how to thank you. Baby, togenda kuddamu kubonaabona. Yeah, I don't know how to thank you. Into my only God. Only God. Bw'obanga tolina kyakunywa olina ekikusumbuwa, just let me know, you know. Okay. I'm just a phone call away. Okay. Sente nziraba ziri mu kujja kati naye tebannampeereza confirmation naye ziri mu kujja kati. Word limit yiino ngitaddeko baby. Beera mugumike. Thank you. Just hold on. I think like 5 minutes maybe 5 minutes you're gonna receive the money. Okay, thank you. Omwana omuyise nita omwana awo ebweru ajje agule agenda okugira omwana abaana baano nga tebabatuma. Maybe I will go there. My sister is there. She can go. Linda ko asooka afune sente kubanga ndaba word limit eruddewo. I don't know what's going on, but Semanya, I think there's a technical problem. Kubanga ndaba word limit eruddewo. Kubanga it's just blank, you know. Naye sente ziri mu kubo zijja. I don't know what's going on. Okay, they have sent me a message. Good news. The money has arrived. Ndabye message wano bampeereza message. Baby, sente zituuse bampeereza message. Azirabye. Oh, thank you. Baby, message ogirabye. Message wa wano bandaga sawa zizino zennyini zolaba ku ssimu era zibangamba great news from World Limit. Your reception has received your transfer. Emitwalo 5,708 emitwalo 7 yes sente olina okubanga ozifunye zizino message gyensembayo okulaba bandaga sente baby ezo just nkwerezaayo buweereza si kyamaanyi agifunye message baby esimu agifunye kazi wange laba ekiwato bannange ntebye network gula ne data baby otekeko ne VPN sente zenkweza zimala era nga banjogerera Richie talina sente z'akameeza na omuntu akuwa akameeza ak'emitwalo 5 Wuuno omujjawa mukazi wange bunaanyirira ngenda kumwongera mu bwongezi sente mukazi wange bunaanyirira kira mama era nange Richie batwegeza era omusajja ono omujja waakuwa akameeza ak'emitwalo 5 baby kwata essimu sibyagala bino byotandise okukola kati baby lwaki oluddewo okwata essimu baby you're looking I like the outfit. You're looking so good. Yes, wow. Yes, I like what I see. Mama, oh my God. Kati soko gende ochime soko gende ogule bia then omale okomewo.
mwabavubuka abangamba mukazi wange nno Wuuno Bambi afukamidde. Tofukamira banange. Bulamu busente wano kati wanaba ayambadde nakumutwala mwambazi neweeza layisi aziveemu mukazi wange tagenda kwambala buno obugoye bwa layisi. Nokumutwala artist mu dduuka omulaba Bambi afukamidde. Bambi kibebi tali bebi banange mulaba omwana ali organic. Olaba essimu mugulire iPhone ndaba kibebi Bambi kigezaako Bambi ne netiwaaka ya muzeeyi yagala tulemesa mukwano. Mubyo kiraba kibebi kibupu kiraba essimu efuriizinze ne bannange byennyumira kanzemu nkikulire kibebi kyange mukwano munneesonyiwa. Esimu eyo mugiveeko muteekawo embeera esimu mugiveeko. Uli agambye Richie, we have shown us enamba gezo gikubeko. Woba njagaza emirembe va ku mukazi wange omuntu anakuba ku namba eyo temulaba mbu Richie simanyi mbu simanyi njogera nnyo. Ogezanga n'okuba ku ssimu eno ne mujja okakasa munviire ku mukazi wano bulijjo munjogerera munange Richie omukazi wange n'agula ebbiya mukazi wange mutaddemu ssente. Ndabe embwe emanyira mukazi wange kabwana ako akakamanyiro ke mulina ne mutandika okusinikasinika ebinnyo gwe nakwatira ku mukazi wange nja kutta omuntu. Mukazi wange mukwanye ensi yonna eraba mukazi wange mutaddemu ssente ojje omuvubuka oli eyo n'akamanyiro kammwe mutandike okuteekawo embeera nja kufaafagana n'omuntu. Mama baby wama gendo gule bia nkubire ndeni mufunye bia. Saga akamanyiro. Mukazi mukwanye buli omwalaba bujjo mugamba abiki ndabika bubi omukazi anjagadde omwana. Munjogerera simanyi kyokaddiye olina emyaka simanyi 5 mu 6 mbannayo munkaddiiza waliwo yangamba musimanyi emyaka gyange gye gimu ne gye omukulembeze afuga ensi yamu. Nja kufaafaga n'omuntu bujjo munzala wa mundeke mmere ne mukazi wange mutuleke munnawe mutulabe bulabi. Bantu kwagala kuteekawo mbeera kati munaye era nfunye omuntu era program siganye nzala giteekawo ey'abanoonya. Maama nze sinfune nze naafa buwulu. Maama nekuba akasabuli buli kiro. Maama munveeko maama mukazi wange kamuleete e Bulaaya bekiruma kibalume. Ngenda afune passport ku Lwokusatu muweereza ssente ndi serious. Temuzirabye nga muweereza. Afune passport mugobere ku mpapula muleete e Bulaaya mukazi wange nkwate embwa mwagala nnyo kwana bannakiganda musimanyi abapya. Nkwatire embwa ku mukazi nja kuba akabazi. Nja kufaafagana n'omuntu. Banange buli kimu era n'omwala mbwasinye muto nnyo nsimanyi buli kindi kasajja kakulu mwala muto. She's 23, just 23 years old. Ate omuwala anjagala. Bekiruma kibalume nja kukwagala nga nyowe nti watikakase ntize naawe. Agenze nogula bia mukazi wange akome wano twogere. Ati mwabanoonya simanyi programu y'abanoonya munoonya abalala wange munveeko programu siganye lunaku lwa Sunday. Nyuma nange mweyagaliza maama. Oli agenda okumweka n'agavubuka agalala. Maama nveeko mukazi wange.